Inside Story Uganda. Real source of political updates. Putin achadde China ku lugendo lw'ennaku ebbiri oba ngamba olutongole tukubire ku tochi ku bugenyi buno. Ampuliriza obugenyi buno bwa nnaku bbiri era Putin yatuuka ku lunaku lwakubiri mu ggwanga lino lya China okubeerako ebintu eby'enjawulo bye beegeyamu n'omukulembeze w'eggwanga lino lya China Xi Jinping. Tujjukira nti buno bugenyi bugenzo okubaawo nga mu bbanga eritaweza mwaka era Putin ne Xi Jinping basisenkanako. Kakati kikulaga enkolagana wakati w'abakulu bano ababiri nti bagenza okuddamu okusinkana nga omwaka tegunnawera bukyabasembayo kusisinkana. Ensinkano ya wiiki eno era ebadde enkulu kubanga ezze mu kiseera nga ababiri bano bajjukira bwe giweza myaka 25 bukyabateeka mukono ku ndagaano ey'okkolagana ng'ab'omuliraano. Endagaano eno baagikkaanyako mu 2021 baagituuma Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation. Ampuliriza tukimanyi nti ensisinkano zino zombi eya Trump n'eya Putin mu China zigenza okubeerawo nga olina olutalo olw'e Iran olulemedde mu ddiiro yadde mundu ezikiddemu. Naye ng'ate era olina olutalo olulala olutabula America ne Russia olw'e Ukraine nalwo olulemeddewo okumala ebbanga ddene. Kakati ensonga ezo zonna tosobola kuzijja mu bugenyi buno obw'emirundi ebiri obwa Trump n'obwa Vladimir Putin. Kakati Russia ne China kye basinga okwetaaga kwe kunyweza enkolagana mu kiseera kino nga batunkana America naye nga ebibagatta bo bingi ate nga bye bibaawula n'eggwanga erya America. Jjukira nti mu lutalo olw'e Ukraine China erina mpawengwa naye yensi esinza okuyimirizaawo Russia mu buyambi obutali bwa byakulwanyisa butereevu. So nga ate tukimanyi ku ludda lya America yesinga okuwa Ukraine ebyokulwanyisa mu lutalo luno. Bwe tudda ku nsonga y'olutalo lw'e Iran tukimanyi nti Russia ne China banywanyi bwa Iran era nabo bamuyambyeko naddala mu mawulire ag'obugesi mu lutalo. Wabula ate China yesinga okufiirwa akagolomolo ke Hormuz bwe kabeera nga kaggale kubanga mu mafuta g'ejja ebweru awavaawo amafuta ebitundu 5 ku buli 100 ebigenda China. N'olwekyo ensisinkano eno ebyo byonna tosobola kubijja ku meeza nti era abakulu bano mpuliriza mu kusisinkana kwabwe bataddewo ekifaananyi ekiraga nti bamukwano nnyo okusinga ekifaananyi ekibadde wakati wa Trump ne Xi Jinping. Obubonero bubaddewo bwenkukunala obukulaga nti osobola okuba ne bamikwano gyo ba mirundi ebiri omwe akuli walako omulala ng'akuli kumpi. Obubonero bw'okungulu bungi obukulaze mu kino nti bwe babadde boogerako n'abamawulire mu lwatu bakozeseza nnyo ekigambo ekiraga nti ono mukwano gwange, ono mukwano gwange. Ebigambo ebyo bw'obinoonya mu bugenyi buli obwa Trump mu bifo Xi Jinping ne Trump babadde balabikira mu mawulire maaso g'abamawulire olaba nga muli tebiriimu muno bingi ate nga bikozeseddwa. Putin n'abikozesa ne Xi Jinping n'abikozesa si byaludda lumu nti omu yasinga okweguya munne. So ekyo nakyo kikulu era ne mucyo balina obubaka bwe basindikira Trump abadde yakava mu ggwanga erya China. Ekirala okirabira mu bubaka obwabadde mu lupapula lwa gavumenti ng'enkeera Putin lwatuuka yazze lwakubiri naye ku balaza baakubye omutwe gw'olupapula ne bateekako ebifaananyi bibiri ng'ekifaananyi ekimu kiraga Trump yekka ng'alinnya ennyonyi Air Force One addeyo mu America ng'afundikira obugenyi bwe. Ekifaananyi ekirala ne baleeta ekikadde
nga Xi Jinping ne Putin batambula bombi. Kyogamba ku Trump babadde tebayinaayo bifaananyi ng'atambula ne Xi Jinping. Yebiri. Kiri kyabaddemu obubaka nti ono ali ku lulwe naye ono ye waffe. Kakati ebyo bikulu ku bantu abagoberera enkolagana z'amawanga ku bugenyi buno obw'emirundi ebiri nti China ebadde ekulaga nti ono gutusaza mu kabu oli tusobola okukolagana bwabaako ebitugatta ku kyalo twagala kwerula luzi tusobola okusisinkana naye bwajja ate tatuuka mu ddiiro naye ate n'ono Putin naye ate tasukka mu ddiiro China. China eyina engeri gyezanya ebyobufuzi byayo ne banywanyi baayo bwe bityo. Teyeemalamu yenkola egibeezezaawo. Wiiki ewedde nga Trump ali China watukubira ku torch ku byafaayo bya America ne China. Tukubire torch ku nkolagana wakati wa China ne Russia nga bwezze efaanana. Enkolagana yaabwe nzibu ya kunnyonnyola. Ndowooza oyinza okugamba ekintu ekisinga okugatta China ne Russia byebiruubirirwa interests. Newankubadde wandibadde olowooza nti baaluganda nga bw'olaba Kenya ne Uganda. Ku mawanga gonna China geegabana nago ensalo tewali eyina nsalo yenkana ya Russia. Ababiri bano ensalo ebaawula ya kilomita 1400. Ampuliriza ekibagatta yadde baliraaniganye interests buli lwe zaawukana nga buli omu akwata kkubo lirye. N'olwekyo mu byafaayo omukwano gwabwe olina gutunuulira ng'oyambadde gaalubindi ezo za interests. Waliwo lwe babadde awamu, waliwo lwe baawukanye. Ekimu ku byasinga obagatta ennyo mu byafaayo y'endowooza ey'obwannaakalyakaani. Ba Bolsheviks be bagisookamu bwe bakwata obuyinza ku maanyi g'emmundu e Russia mu 1917. Kati Ssematalo owookubiri bwaggwa Chairman Mao Zedong n'awamba Kai Shek naye n'aleeta enkola ey'obwannaakalyakaani gye baatuuma communism. Kati olutalo lwa Cold War okunyiinyiitira lwabateeka bulungi ku ludda lumu nga bonna endowooza y'ebyobufuzi efaanagana. Kati ne balyoka batunka bulungi n'amawanga gali agakulemberwa Amerika. N'olwekyo ekyo kyabagatta nnyo. Naye era olina okujjukira nti ne mu Ssematalo owookubiri omulabe waabwe yali y'omu. Kubanga mu China Kai Shek yali mukulembeze naye nga Chairman Mao amuyeekera. Naye ebizibu byaba bisiba ku mpagi balwanyisa ababayeekera. Era Ssematalo agenda okubalukawo bongo waabwe yatandika dda owe China. Kati omulabe y'omu yalumba ne Soviet Union. Kakati Ssematalo owookubiri yabagatta. Oluvannyuma enkola ey'obwannaakalyakaani n'ebagatta kuba Ssematalo owookubiri agenda okubaawo. Mu China enkola ey'obwannaakalyakaani yali tennajja. Chairman Mao Zedong yagireeta. Ne mu Soviet Union yali etandise ne ba Bolsheviks 1917 baasoma ne bannyikira endowooza ya Karl Marx. Kati ne bagamba ffe katugiteeke mu nkola. Kati ekyo kyabagatta wabula ate ekimu ku kisinza okubaleetera embiranye mu byafaayo ekyali kigenda n'okubalwanya mu Cold War we wandirowooleza nti bali ku ludda lwe lumu ate kwe kulemu okukkaanya ku nsalo eyo ey'ekilomita ennyingi bwe zityo nga buli mwaga ate gw'olinga eyeeyingizza ewange. Ebigambo byatabuka mu Cold War katono bano balwane. N'olwekyo enkolagana yaabwe ezze efaanana bwetu. Kiki lwaki ne bwe batuuka okukkaanya nga bwe babadde wiiki eno ate buli omu abaako ne keyeerekeramu yadde buli omu yabadde ayita munne mukwano gwange
naye bw'olaba ku ddiiru ze baasayininze ku nkomerero n'ezaalemye otegeera nti buli omu ayinako eyeerekerayo, buli omu yeekengera munne, ate nga kitegereka kubanga bano ba hegemonic contenders b'amaanyi nti singa oba oggyeewo America hegemony, China namba 2 naye mawanga amalala amangi agayinza okuba nga geegwanyiza ekifo ekyo, ne Russia yadde eri wala toyinza kugijjamu, yadde eri wala nnyo wa China ne toyinza kugijjamu ku mawanga ageegwanyiza mu hegemonic stability theory ge bayita hegemonic contenders. So kati bwe kabaako gye kali eri munda oyina okubaako ne keweerekeramu, teweemalaayo kubanga olwa interest zammwe ezaawukana mukwano gw'essaawa yonna asobola okuba mulabewo. Kati kyabulabe nnyo ate nga mulabewo kubanga akutegeera nnyo. Kyekyo lwaki olaba nti mu byonna bye bakola kyokulabirako ekyangu kyenjokuwa nti China ne Russia bakola okugezesa ebyokulwanyisa okwawamu kati okumala ebbanga, naye tebalina ndagaano yawamu ya byakulwanyisa. Nga bw'olaba nti America ne banywanyi be balina NATO nti bw'okwata kwono nze kinkakatako okujja. So tewali ndagaano nti bw'olumba Russia China ejja, oba bw'olumba China Russia ejja. Ekyo baakigaana mu bugenderevu. Buli omu alina okwerekerawo akadirisa wasobola okuyitira oba obuteetikka bizibu bya munne. Kuba balina bwe batuuka nga buli omu alina interests ezize ezitakwatagana na za mulala. Naye olwaleero ekimu ku kyongera okubasembeza y'embeera gye beesanze mu byobufuzi ku ddaala ly'ensi yonna. Nti okusisinkana emirundi egisukka mugumu mu mwaka wakati wa Putin ne Xi Jinping toyinza kukita kyakuzannya, kuba ekisooka Xi Jinping ye kennyini tatambula nga bapulezidenti ba China abalala bonna okuva ku chairman Mao Zedong. Ye chairman teyafulumako na China nga mukulembeze. So tebamala gatambula engendo ziba zakwegendeza. Putin abadde atambulako naye ebbaluwa enkolagana eyo ne yeeyongera okunywera ng'olutalo lwa Ukraine lubaluseewo etya. Olutalo lwa Ukraine bwe lubalukawo amawanga America geekulembera ne gateeka envumbo eza buli kika ku ggwanga erya Russia omuli n'amafuta ne gaasi byetunda, ng'ate Russia ebadde etunda gaasi n'amafuta ku lukalu lwa Bulaaya mu bungi. Kati China yo neeyingirawo nti nze nsobola okwebalama envumbo ezo nembikugulako. Naye omukisa China gwefunira muno nti edondola nga nti nganze bwenzikiriza okuyirawo omubiri naawe ojja kunguza ku layisi. So China eba efunyemu nene Russia ng'efunyemu nti ebyamaguzi byayo tebigidibiridde. Naye mu kiseera kyekimu ne China eyina byeguza Russia ate n'ebifunamu ensimbi naddala ebintu ebikozesebwa mu kampuni eza tekinologiya omuli amakampuni agakola ebintu ebya bulijjo n'amakampuni agakola ebyokulwanyisa. Era okunoonyereza okwasembayo kw'ekitongole kya Bloomberg kwalaga nti ebintu ebikozesebwa mu makampuni aga tekinologiya 9 ku buli 100 ebiva ebweru kati Russia ebijja mu ggwanga lya China bwe kyalutalo lutandika mu 2022. Okay. So buli omu olaba bwe yeetaaga munne. Naye ng'ate yadde ne China ejja e Russia mu kudondola naye edondola erekamu naddala kati olutalo lwa Iran nga lumaze okubalukawo nti China amafuta gaayo agasinga obungi gejja ebweru gayita ku gayanja aganene ne gayita mu bugolomolo ng'ake Hormuz akasobola okukosebwa nga wabaluseewo obutakkaanya oba olutalo. Kakati kitegeeza nti mu kiseera kino China kigikakatako okutandika okulowooza ku kkuba eddala lyesobola okuggyamu amafuta nga tegayise mu bugolomolo obwo, tegaviirako ddala noyina okuba naawalala woosobola okugajja. Kati jjukira Trump bwe yaliyo ye bakkaanya nti nze amafuta nga yina mu bungi
nja kuwata aga Alaska tewetaga na kumenyekana ga walala Alaska agaveeyo gonna tujja kugakuza Trump kye yali atunda kati Vladimir Putin ye kyatunda ayagala bakkanye okola pipe etambuza amafuta ne gas gye bayita Power of Siberia 2 pipeline. Omudumo guno bagukanyako omwaka oguwedde naye China yesisigiriza kubanga China kye yeewala mu kino yadde kigiyamba kigitaasa okuba nga togajja wala eri mu America kuba tebereza kati ogayina ku muliraano nga bwogaba ne Kenya naye ate ogalekewo ogenda okimage South Africa kuba ogayina Russia ekuli ku nnyendo naye kati ogajja eri mu Persian Gulf oyagala kati kugajja mu America Trump gayagala okugoza okuva Alaska naye ate oyina ag'okumpi kati mu Siberia 2 pipeline Russia egamba tuzimba omukutu ogw'amaanyi omukutu guno oguli mu MOU gusobola okutambuza gaasi yekka aweza cubic meters obuwumbi 5 buli mwaka nga ava Russia okuyingira mu ggwanga erya China. Yadoleba kirungi kyandibadde kyangu nga tekyetaga nakubaganyako birowoozo ne China ekyegendereza era ne mu nsisinkano eno tebakikutudde bakkaanya ku kukikubaganyako ebirowoozo n'enteekateeka zaakyo naye tebakkaanya nga kutandika kukiteeka mu nkola na kukiggusa. Ekimu ku Russia kye yeekengera mu bino nti China eyinza okutuuka ekiseera nga Russia yokka yegiyimirizaawo ku gaasi n'amafuta kati bwe mutuuka nga muyina embiranyi zammwe ziri asiba busibi taapu gw'okole ky'oyagala kati yokyolaba China eyagala ebeere mu mbeera eyo kituuze ku kigambo kyaffe strategic ambiguity mbe nga nsobola okufuna Russia nsobola okufuna mu Persian Gulf nsobola okufuna mu America kati bonna mbeera wakati nga nsobola okubazannya okusinga okuba nga ndi kuwomu China kye kisinga okugikolera so kyebatola nti yadde asobola okugiwa kulayisa ate nga gaakumpi naye kimukaluubiriza okukutula ddiiru ye omuntu abirabira okungulu yandibadde agamba ekyo lwaki Putin teyavuddeyo nga kyo kivudde mu ddiiru yavuddeyo tekinnaggoka era bw'olaba ekiwandiiko kye baawandiise ku ndagaano zino ezakkaanyiziddwako ku Siberia olabawo obutakwatagana ku ngeri gye bagiggusa nti China eyina okuba nga yeegendereza kyokka yadde yeegendereza ate teyina kumukuumira wala kuba emwetaaga nti omuntu akuliraanye bw'ati nga mugabana ensala ey'enkana wano tomwetaaga kubanga ate mulabewo kubanga jjukira eno twogera ku kilomita 4,000 Ukraine ensalo ya kilomita 2,000 ye yalwanya Russia kasita yategeera nti baagala okuleeta NATO awo so teyagala mulaba agiriraanye n'olwekyo oli kilomita 2,000 wantwogera ku kilomita 4,300 kyokka ne China bwe batuuka mu UN Security Council ono ye munywanyi waayo bwe beekwata ekitole okulemesa enteekateeka ez'amawanga America geekulembera so ng'oggyeko ebyenfuna mu byobufuzi ebiri ku ddaala ly'ensi yonna China yeetaaga eggwanga lino ate erya Russia. Hu Jintao yafuga wakati wa 2003 ne 2013 naye agende Russia enfunda eziwera ekyokulabirako mu 2005 ku Victoria Parade ate ne 2007 n'emirundi emirala. Jiang Zemin eyafuga 9 okutuusa 2003 naye yagende Russia mu 2001 okuteeka omukono ku ndagaano eri gye twayogeddeko Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation. So bazze nabo bagenda mu ggwanga erya Russia. JBN Kasozi n'abuuza nti naye America teyagadde kutujja ku mulamwa gwa Iran
oluvannyuma lw'olutalo okumuyinga nga bwe kyali mu Ukraine? Ndowooza njagala kitegeere nga bwendaze bwa programu agiwuliriza okuva ku ntandikwa. Bw'eba dining table ng'eriko byakulya oba nga lujjuliro. Ensonga ya Cuba teri lwe baleeta mmere ku mmeeza nga teriiko. So obeeza entalo we ziri oba teziriiwo, Cuba nsonga nkulu mu byobufuzi bya America. Era buli kalulu akabeerawo mu nsonga ennyingi ezoogerwako mu foreign policy, nkugambye ensonga ya Cuba ebaamu. Era nkwadde n'ekyokulabirako ekya kampeyini ya Trump yasooka ngajja. Njagattako naano waliwo bangi abampeereza obaka nga babuuza nti Abacuba kyava ku magye ga Cuba genda nga muwanga malala nga Ernest Choguevara lwe yali Zaire n'awalala. Ekiyina akakwate ku nsonga eyo nti mu kiseera kya Cold War Cuba yeegulira erinnya kitereeze abantu be bayita Abacuba so si bannansi ba Cuba. Bwe baga nti mpinga mu Cuba oba yaleese omucuba banti babuuza kivaawa. Kati gye kiva Cuba mu biseera bya Cold War yakozesa nnyo amagye gaayo ogenda ng'amagye amapangisi okuyambako amawanga amalala. Ekyokulabirako olutalo lwa Ethiopia ne Somalia nga balwanira Ogaden mu 7 yasindikayo abasirikale abakunukiriza mu mutwalo ogw'omwaka 7 era ne bayambako Ethiopia okwetakuluzaako Somalia eyali batwalako Ogaden. Abantu tebamanyi nti Somalia yaliko ey'amaanyi nga bwerumba ensi weetaagana kunoonya bayambi. Ethiopia yeeyambisa Abacuba okwetakuluzaako Somalia. N'olwekyo ekyo yakikola mawanga mangi, ate si ekyo kyokka, yaleetanga n'abakozi abalala omuli abasawo, kubanga ekimu ku bintu Castro kye yateekamu amaanyi kwe kutendeka ba professionals, basawo, basomesa n'abalala. Kati babatwalanga mawanga naye gye babatwala ate ensimbi temusasula bo, musasula gavumenti ye bawakozi babeezaawo, kuba mujja kubawa ate ezisukka ze balina okusasulwa nga bali awaka batandika okuzidiibuuda. N'olwekyo enkola eyo yaviirako nnyo abantu oga nti mpinga mu Cuba. Essomero ne lireeta atalisomeramu omupiira. Abo baleese Abacuba. Lubalita Henry n'agamba mbuliza Dr. Kazibwe lwaki chairman Mao Zedong bamuyita chairman ate abakulembeze ba China abalala ne mubayita president. Kakati ye mutandisi wa Communist Party mu China. Okumala ebbanga ddene kubanga yafuga okuva lwe yawamba okutuusa lwe yafa. Kakati nerifuuka nga kumpi linnya lye. N'abawandiisi bangi mu kifo ky'okuwandika amannya go gamalayo bakoma bukomi ku chairman Mao. Era tuyinza gandi bw'oga nti chairman Mao oli tategedde ani gw'oyogerako. Naye ekirala ky'olina okumanya nti oluvannyuma erinnya lya chairman lyakyuka mu Communist Party, ekifo ekyo ne kifuuka General Secretary. Kati Xi Jinping si chairman, wabula chairman wa Communist Party. Kiba kyowulira abalala kati bayitibwa tebakyakozesa linnya lya chairman lyakoma ku chairman Mao Zedong ne lifuuka kumpi kitundu ku ye. Okay. Tuli ku 88.8 Chabasa Fama Radio Buganda. Ono n'agamba Henry, thanks for the show. I'm Douglas from Masaka. I want to ask Dr. Sam, why does Putin dislike Vladimir Lenin, the architecture of the Soviet Union, but on the other hand, calling the fall of the Soviet Union a geopolitical catastrophe? How can you love the radio show but dislike the show host? Ndowooza Putin ojja kumufaananyako Deng Xiaoping mu China. Okay. Deng Xiaoping yayina okusika omuguwa ne mukama we chairman Mao Zedong. Ng'amugamba nti twetaaga okubeera ne communism afaanana ffe aba China. Yagala let's have communism with the Chinese face. Sifa ku langi ya kapa kasiteba ng'esobola okukwata emmese. Kubanga chairman Mao Zedong ye engeri gye yali yafuna enkola y'obwannakaliakaani mu birowoozo bye yali teyagala ekyusibwemu mu ngeri yonna kutuukana na mbeera.
kutuukana na mbeera era kyamusibya nako naye oluvannyuma yasobola okubivuunuka byonna n'afuuka omukulembeze wa China. Era ebirowoozo bye n'abiteeka mu nkola kikiba kyolaba nti olwaleero mu China enyinyonyola kibuuzo kyo naye nkuza ku China nti Putin bw'omulaba ayawukana ku Lenin yengeri Deng Xiaoping mu China gyayawukana ku chairman Mao Zedong. Bonna bakkiririza mu nkola eriwo naye ng'omu ayagala ebeemu enkyukakyuka. So temusobola kukkaanyana muntu 100 ku 100. Kati kyekikuleetera okulowooza nti Putin takkaanyiza ddala na Vladimir. Nkulamusizza enkya ya leero era nenkwanisa programu eno. Tutandikire America efulumizza ebbaluwa ze bakuntumye kwe yali omukulembeze wa Cuba Raul Castro okusooka. Lwaki? Kakati America mu bbaluwa ze bakuntumye bavunaanye Raul Castro omusango ogw'okuwa ebiragiro amagye ga Cuba gakuba ennyonyi 2 ez'abantu ba bulijjo mu mwaka ogwa 1996. Ennyonyi ezo ne zifiiramu abantu 4. Kakati ennyonyi zino zaali ziddukanyizibwa abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga basibuka Cuba naye nga baddukayo nga bawangaalira Miami mu America. Baali bakola ekibiina kye bayita Brothers to the Rescue. Nga mu kibiina kyabwe kino batwala ennyonyi okunoonya abantu abagezaako okudduka e Cuba okujja mu America naye nga bakyali mu liyanja awo wakati. Kati nga babawa obuyambi ne babasitula ne babaleeta mu America. Kati ennyonyi ezo Cuba ze yakuba mu mwaka ogwa 1996. Abaalimu bonna tebaafa naye 4 be baafa. Kwaliko Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Pena ne Pablo Morales. Kakati obulumbaganyi nga bubaddewo America yabuvumirira nnyo kubanga mwafiiramu Abamerika. Naye Cuba teyeegaana bulumbaganyi buno. Era nega nti yakoze kyakwetaasa ekikkirizibwa mu mateeka era ng'egamba nti ennyonyi zino zaali mu bwengula bwa Cuba we yazikubira. Wabula nga wayise ebbanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entambula z'ennyonyi kya International Civil Aviation Organization kyakola okunoonyereza ne kifulumya alipoota ng'eraga nti ennyonyi zino tezaali mu bwengula bwa Cuba, zaali mu bwengula obuyitibwa international space, nga mu kiseera we baazikubira zaali teziri mu bwengula bwa Cuba. Era n'aba Brothers to the Rescue bagamba bo tebaali mu bwengula bwa Cuba. Abantu babategeraawo nga bamaze okuva e Cuba ne babayambako okubasomesa babazze mu America. Ampuliriza okutegeezaako lwaki abantu bano baali badduka nnyo mu biseera ebyo. Okumala ebbanga ddene mu 59 Fidel Castro bw'awamba gavumenti ya Fulgencio Batista, abantu bangi abaali tebakkaanya na nkola ye badduka. Kati kyali kya mirundi 2. Wayina abaali badduka olw'okuba babadde kitundu ku gavumenti ebaddewo ey'abannamagye. Naye ate ne wabeerawo n'abo abaali badduka olw'enkola ez'ebyobufuzi n'ez'ebyenfuna Fidel ze yali aleese. Yaleeta enkola ey'obwannaakalyaakaani nga buli muntu mu byobufuzi olina kuzannyira mu Communist Party yiye, kubanga Communist Party weebeera teri mulala akkirizibwa. Ekirala ebyenfuna nga byonna bizze mu mikono gya gavumenti y'enkola y'obwannaakalyaakaani. Kati abantu bangi abatabadde bagumiikiriza okuva olwo nga bakola kaweefube w'amaanyi okuddukayo okujja mu America, kubanga okimanyi nti mayiro ziri 9 zokka okuva e Cuba okutuuka mu ggwanga eri America. Kati Brothers to the Rescue bo ne beekolamu ekisinde. Bannansi ba Cuba baddukira mu America ne bafuna n'obutuuzi okuyambanga bannaabwe bwe basobola okuyamba. Kati ennyonyi zino zikubwa mu 96. America egamba kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. International Civil Aviation Organization naye egamba kyali kikolwa kya bumenyi bw'amateeka kuba ennyonyi tezaali mu bwengula bwa Cuba. Wabula Cuba yeegamba zaali mu bwengula bwayo era ekyo yali ekikola kwetaasa
ekikkirizibwa. Fidel Castro yali akyali mukulembeze wa Cuba mu kiseera ekyo. Ye kennyini yeewaako obujulizi naga nti ebiragiro ye yabiwa nti singa ennyonyi yonna ejja mu bwengula bwa Cuba eyina kukubibwa. Fidel nga yagamba mukulu wa Raul Castro nga ye yawa ebiragiro ebyo. Era n'agamba mutowe Raul Castro yali minisita w'ebyokwerinda teyakirinaamu mukono. So kyebavunaana Raul Castro olwaleero Fidel Castro mu 1996 yakyeyambaza obuvunaanyizibwa bwonna n'abutwala. Naye Amerika negenda maaso ng'evumirira Cuba ng'ekiteeka ku Castro naye ng'ekiteeka ku Castro bombi ekiteeka ku mukulu eyali omukulembeze ne mutowe eyali minisita w'ebyokwerinda. Yo nga Amerika egamba toyina ngeri gy'oyinza kumugyamu. Kakati ekyaddako Amerika ng'ojjeko kuvumirira yayongera envumbo ku ggwanga erya Cuba ezibaddewo okuva mu gyenkaaga. Kati ne ku mulundi guno yayongerako envumbo endala. Naye teyafulumya bbaluwa zibakuntumi eri Castro omukulu eyali yeewaanye nti yawadde ebiragiro oba Castro ono omuto atadde mu nkola. Tumuyita muto naye kati wa myaka 95. Kale muto wooli. So bombi teyabafulumyako bbaluwa naye yabavumirira n'ekibateekako bombi nebateekako n'envumbo. Kati mu 2003 olwo emyaka gyali gitambudde ekitongole eky'ebyamateeka mu Amerika ne kifulumya ebbaluwa zibakuntumi kuba namagye basatu mu ggye ly'eggwanga erya Cuba era n'ekigendererwa ekyokubavunaanira mu Amerika naye n'okutuusa olwaleero teri kwabo yali aleetedde mu Amerika kuvunaanibwa. Kakati Joe akolanga ssaabawooleza wa gavumenti ya Amerika Todd Blanche ye yasanguza ensonga eno nti mu butongole Amerika egguddewo emisango mu butongole ku Raul Castro era yasinzidde Miami. N'olwekyo Castro singa aba waakukwatibwa nga bwe baakwata pulezidenti wa Venezuela Nicolas Maduro aba agenda kuleetebwa Miami gy'aba agenda okuvunaanibwa. Todd Blanche bwe yabadde ayogera ku nsonga eno gyo yagambye nti ekyakoleddwa Amerika okufulumya ebbaluwa abakuntumi ku Castro kyabadde kya byafaayo nti kubanga gwe mulundi ogwasoose mu myaka 7 Amerika okuvunaana omukulembeze wa Cuba yenna nga emuvunaana emisango egyekuusa ku butemu ng'obutemu obwo bukoleddwa ku Amerika. N'olwekyo embiranye n'okusika omugwa bibaddewo envumbo bazibataddeko abakulembeze ne gavumenti naye ebbaluwa zibakuntumi Amerika ebadde tetuukanga ku ekyo ka Todd Blanche kwe kugamba nti kino kya byafaayo nti for the first time in nearly 70 years senior leadership of the Cuban regime has been charged in this country in the United States of America for acts of violence resulting in the deaths of American citizens. Nations and their leaders cannot be permitted to target Americans, kill them and not face accountability. Awo yabadde aggumiza nti tebagenda kukkiriza amawanga kusala nkwe za kulumya Abamerika na kubatta ate baleme kuvunaanibwa oba baleme kusasulira ebyo bye bakoze. Kakati ng'amaze okwogera ebyo ne mukama we Donald John Trump naye n'ayongera okuggumiza ku nsonga eno. Yayogedde ku Cuba nga ensi efugwa gavumenti ey'abamenyi b'amateeka rogue state era n'aga nti tebajja kwongera kugumiikiriza gavumenti ya kika ekyo ng'ebali mayiro 9 zokka. N'olwekyo ye yalinyisizaamu ne mugeya nti tebaagala kuba ono yava ne mu ntebe naye kati ye Trump yalumbye ne gavumenti eriko kati n'aga nti y'abamenyi b'amateeka era yeetaaga kuvaako. America will not tolerate a rogue state with hostile foreign military, intelligence and terror operations just 90 miles from us. We will not rest until people of Cuba once again have freedom. Yalinyisiza giya nti tebagenda kuwumula okutuusa nga banunudde abantu mu ggwanga erya Cuba. Kati ebibuuzo bingi awo nti okununula kwayogerako kwe kufaanana kutya. Ateekateeka kukola kikwekweto nga kye yakola e Venezuela ku Nicolas Maduro oba nedda. Kati mu kiseera kyekimu
ne minisita wa America w'ensonga z'amawanga amalala Marco Rubio era naye yayongedde okukkaatiriza ensonga eno ey'ebbaluwa ze bakuntumye. Jjukira Rubio bazadde be basibuka mu ggwanga erya Cuba era ebyobufuzi bye mu America kubanga abadde mu Congress ng'omubaka mu Senate okuva Florida okumala ebbanga ddene Trump gye yamugye kumufuula minisita ow'ensenga z'amawanga amalala, naye ebyobufuzi bye bibadde bitambulira nnyo ku kuvumirira gavumenti y'e Cuba. Era Barack Hussein Obama bwe yagezaako okuzzaawo enkolagana wakati wa America ne Cuba, ababaka abasinga okumuvumirira mu Senate yali ono Marco Rubio ne Ted Cruz owe Texas, bonna bazadde bwe basibuka mu ggwanga erye Cuba, be basinga okumuvumirira nti mufo ky'okuzzaawo enkolagana ate tulina kuteekawo kazi tukulaba nga gavumenti y'aba Castro n'abo babalya mu ngalo evaawo. Kakati ku nsonga eno kuba n'ekimukwatako butereevu ng'oggyeko minisita ow'ebyamateeka Marco Rubio yatadde obubaka mu ngeri ya katambi ku kibanja kye ekya X. Mu katambi kano n'ategeeza bannansi ba Cuba nti America teyina buzibu ku Cuba ng'ensi, obuzibu eyina ne gavumenti yammwe eriko. Era n'abategeeza nti ebizibu bye muyina olwaleero eby'ebyenfuna kubanga okuva America lwe yezza Venezuela ebintu byeyongera okudobonkana ne Cuba. Mafuta bagabasazeeko, America etadde obukwakulizo ku mawanga agasuubulagana ne Cuba, eyongedde bateekako obukwakulizo obulala buyitirivu. N'abo abalala ababaguza amafuta nabo America bataddeko ekikono ky'amaanyi okuva mu January. So kakati bangi ebizibu babiteeka butereevu ku America. Era emabegako eyo waliyo ebifaananyi nga Cuba eraga abaana abafiiridde malwaliro kubanga tebakyasobola naddala bana bazaaliddwa nga tebannatuuka gye babatwala eyo mu nasale. Kati beetaaga ebyuma ebikolera ku masannyalaze naye nga amasannyalaze gabbula kubanga amafuta ge bakozesa mu kwongera ku bungi bw'amasannyalaze. Teekawo dda ne miliyoni $100 okuyamba abantu abali mu mbeera embi. N'olwekyo mukijje ku America ekizibu kya gavumenti yammwe. Wabula y'omukulembeze wa Cuba aliko Miguel Diaz-Canel yawolereza eyali mukama we era gwe yasikira Raul Castro n'aga nti obulumbaganyo bwakolebwa mu mwaka 1996 baabukola nga beerwanako ekintu ekikirizibwa mu mateeka g'ensi yonna, yakiyise Act of Legitimate Self-Defense. N'olwekyo n'aga nti tewali musango gwonna gw'osobola kuvunaana Raul Castro ne bw'aba ekiragiro ye yakiwa oba si yakiwa. Jjukira mpuliriza nkutegeezeza nti mukulu we ng'akyali president wa Cuba obuvunaanyizibwa yabumuggyako naga ye nga commander in chief ye yali yawa ebiragiro eby'ekiko na America era bifaanaganamu n'eby'e Iran eby'ensanvu-mwenda nti bano baleeta enkola ey'obwannakalyakaani ebintu byonna baabizza mu mikono gya gavumenti. Kati olina Abamerika abaafiirwa business mu nkola eyo. Naye ng'ate oleese n'obukulembeze obukkiririza mu nkola America gye yali eri mu kulwanyisa mu nsi yonna. Twogera ku kiseera ekya Cold War. Olina America ne banywanyi baayo bakulembera oludda olumu olw'ensi n'enkola ey'obwassitakange. Olina Soviet Union ekulembera amawanga n'enkola emu ey'obwannakalyakaani. Kati olutalo olwo olwa Cold War America ne Soviet Union tebeesisinkanako butereevu kubagana. Baalulwanira mu bigambo, baalulwanira mu kye bayita proxy wars, bafunako ensi buli omu n'abaako oludda lwawagira ng'e South Africa, America, Bungereza ne bawagira gavumenti y'Abakyeruppe ey'Abakabulu. Soviet Union newagira ba Nelson Mandela ANC ne Umukonto wesiziwe. Kati entalo bwe zityo bwe zaafaanana nga n'amawanga gafuuse gaakirwanire. Kati raba Cuba eri mayiro 9 zokka okuva mu America. Ebadde n'omukulembeze Fulgencio Batista akwatagana na America. Bakasito bamuwamba bajja n'enkola ate ekwatagana ne Soviet Union. Kyochola nti mu kaseera katono ensi yali egenda kufuna kumpi ne sematalo w'okusatu ng'ava mu gye bayita Cuba Missile Crisis. America n'enteekateeka zaayo ez'okuteeka missile mu ggwanga lya Cuba. Soviet Union n'enteekateeka zaayo ez'okuzimba okuteeka missile
mu Cuba ekintu America kyeyagaana kyeyawakanya mu kukiwakanya ebigambo n'ebibeera biyitirivu wakati wa America ne Soviet Union era katono olutalo olutwala ensi yonna mu sematalo owokusatu. N'olwekyo obukulembeze buno butandikira mu mbiranye eyo. America yakola ebintu bingi omuli okwagala n'okutemula Castro yennyini Fidel, omuli okwagala okuvuunika gavumenti ye, byonna ne bigaana ng'ate bweteekako n'obukwakkulizo. So mu byonna ekisinza okugikolera bubadde bukwakkulizo omuli n'envumbo. Era bwe America efuuka super power, ensi gy'ekyasinza okuteekako envumbo okumala ebbanga eddene ye Cuba. Okuva mu gyenkaaga ebeera eyongerako buwongezi. Kati twogedde mu 96 bwe yateekako envumbo endala naye ezo nga nyongereza ku nvumbo ezo zezeeteekawo okuva mu myaka egy'enkaaga. Kakati newankubadde envumbo ezo zaabeerawo tezaakyusa bukulembeze bwe Cuba. Cuba mu bugubi neefuna byesobola okukola n'ebikiza n'amawanga amalala ng'embeera y'ebyobulamu nti Cuba esobola okutuusa ebyobulamu ebisookerwako okutuukira ddala ku muntu asembayo naye nga byonna bya gavumenti. Ne babeera n'enkola referral system nti eddwaliro ku ddaala erimu lyeri kuweereza ku ddaala eddala paka lw'otuuka mu ddwaliro erisengayo okuba ery'amaanyi okujjanjaba ekirwadde ekyo ekiba kiremye nga byonna gavumenti yeebikola. Kati baasalawo nti America otutaddeko ekikono naye ffe katunoonye bye tukola nga tulina ne banywanyi baffe abalala be tusobola okuyitamu. Kati America ne Cuba ne batuuka ekiseera ne bakkiriza nti kale katutambuliraawo biri ebyokozesa eryanyi bivuddemu ebizibu ng'olutalo lwakazibwako Bay of Pigs invasion 1961 naga kati ebyo tubiwumule tubeeraawo nga tuli tewali kwerumba kwa lwatu wakati w'amawanga ago. Wabula embeera eyo Trump agikyusa. Obukulembeze bwejjukira abamu ku bawagizi be ba Rubio ba Ted Cruz tebaagalira ddala bukulembeze bwe Cuba kubanga bajja mu kuzzaawo enkolagana byafa. Kati bwakomyewo mu kisanja ekyokubiri ate n'ayongera okulinnyisa giya ekyokulabirako embeera yayongedde okutabuka. Trump bwe yagenze n'awamba Nicolas Maduro mu Venezuela. Olwamaze okuwamba Nicolas Maduro n'ayogera lwatu nti amafuta ge Venezuela ngeddiza. Bwe yamaze okugeddiza abamu ku babadde bagafunako ennyo ba China ne Cuba. Abachina ne batuuka ku kukaanya ku ngeri gy'agenda okugenda maaso ng'abawa amafuta ago. Naye abe Cuba n'agamba mmwe tetugenda kuddamu kubawa ng'ataddewo obukwakulizo. Obumu ku bukwakulizo bw'ayagala ayagala nkyukakyuka mu gavumenti. Naye enkyukakyuka agisaba mu ngeri ya bwegendereza kubanga Trump mu bwemu ku bigambo ebingi byayogedde ayina ne we yatuukidde okugamba nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kukozesa lyanyi bajja ddikozesa ku Cuba nga bwe baalikozesa mu ggwanga erya Venezuela. Nejjukira nti ne Venezuela bamala okukwata Maduro baagaana okukyusa gavumenti ne bakozesa gavumenti yeriko kasita yakkiriza okukola nabo kuba baakimanya nti omuwendo guba munene bwe tusalawo okuggyako eno tuteekeko endala. So kati ekyo nakyo mu bwongo bakirina. Baagala enkyukakyuka bwe bayakubaawo e Cuba ebe nga ya munda okusinga ogamba nti oleese beebweru oba tugeze abaddukira mu America kati bookomezaawo oba batabadde mu gavumenti e Venezuela. So kye baagala e Cuba enkyukakyuka bagyagala naye bayigidde ku byafaayo ebyo gamba nti tugende mu Afghanistan tuteekeyo gavumenti. Kati modo ye Venezuela erabika ebakoledde bulungi emyezi gino emitono naye kyo kye batannakyusaamu Diaz Canel aliko ye tebamwagala baagala aveeko. Kati ng'oggyeko eyali mukama we gwe bamaze okufulumyako ebbaluwa ze bakontona Diaz naye bagamba alina okugenda. Era mu bino byonna gavumenti ya Trump ekozesezza enkola za mirundi ebiri. Era olabye wali bwe mbadde nkuyitira
mu byayogeddwa menya abantu basatu ng'ebbaluwa zibakuntumye bazifulumye. Menye Blanche Attorney General wa America, Trump ne ne Marco Rubio Minister w'ensonga z'amawanga amalala. Mu bonna asinze okwogera ebigambo ebikambwe ye Trump ne Blanche. Ebya Rubio bulaba nti kyayagala ku Cuba kiri bwekiti mbateekeko akazito n'okubakangakanga nti nsobola n'okukozesa eryanyi tukkaanye nabo babe nga basobola okuzinira ku ntoli eza Amerika. Jjukira kino kigaanye okuva mu mwaka 1959. Era mu buufu obwo ensonda ziraga nti okwogeraganya kubaddewo n'abafamire ya Raul Castro, si Fidel Castro wabula Raul Castro mu kiseera kino mu kisanje kino ekya Trump, kuba jjukira Trump kisanje ky'okubiri yakomye omwaka guwedde. Era ensonda ziraga nti abamu ku abo State Department beeri mu kwogeraganya nabo mu Cuba mwe muli mutabani wa Raul Castro, Alejandro Castro Espin, mwe muli muzzukulu wa Raul Castro, Raul Rodriguez Castro oluusi ayitibwa Raulito. Abo bawuliziganya butereevu n'Abamerika ku nkyukakyuka reforms eziyinza okukolebwa mu Cuba. Amerika obukwakkulizo n'envumba bino byetadde okuva mu 59 ebikakkanye. Kakati kisoboka okuba nga n'ebbaluwa zino zibakuntumye enkambwe eri Raul zongera kuteeka kazito ku mutabani we ne muzzukulu we abali mu kwogeraganya n'Amerika mu kyama ku nsonga z'okukola enkyukakyuka mu ggwanga erya Cuba. Okay. Atufuna obubaka buno n'oluvannyuma ate tundikire saa yaffe esooka ne bannaffe abo aba ABSA. Betwogera ku Raul Castro tumwogerako ng'eyali omukulembeze wa Cuba. Naye Raul Castro alumya Amerika omutwe yaani? Raul Castro yazaalibwa mu mwaka gwa 1931 era muto wa Fidel Castro eyakulembera revolution ye Cuba mu 1959. Revolution eyo yakulemberwa abantu basatu: Fidel Castro, Raul Castro ne Ernest Che Guevara. Kubona bonna kati Raul Castro yakyali omulamu. Che Guevara bamutira mu Latin America eyo kubanga ate ye bwe bamala okuwamba ne bafuna obuyinza Cuba ate yasalawo genda nga alwanira mawanga amala naye okubayamba okwenunula. Era ne Congo wano yalwanirawo ng'agezaako okuyamba abayeekereriza. Raul ne mukulu we Fidel baali bamukwano nnyo, tebaabazaala babiri bokka. Balina bannyaabwe babiri. Maama w'aba Fidel bano ye yali omukyalo omuto mu nju. Era ba Fidel ne bakulira ewa maama omukulu baali bawera. Naye omukwano wakati wa Raul ne Fidel gwali gw'amaanyi era n'empisa. Ono n'akoppa nnyo mukulu we ne fujjo era bonna baagobwa amasomero nga basoma mu senior. Bwe batuuka ku university Fidel yali mugezi nnyo era yasoma mateeka n'obwa pulida yabukola akaseera katono nga tanayingira buyeekera. Ono ebyafaayo bimwogerako nga omuyizi afaayo average student. Era yayingira mu University of Havana okusoma ebyobufuzi n'embeera z'abantu. Akozesanga afuba. Afuba yali afuba. So kati mu kufuba kwe ku university yatuuka n'asoma embeera z'abantu n'ebyobufuzi. Bw'avaayo mukulu we yali ayina office y'abannamateeka mwe yali akolera. Naye nga omutima gwabayingira ogw'obwa n'akali akaani nga bayina ekirowoozo ekyokwagala okununula ensi yaabwe bagijje mu nkola ey'obwa sitakange n'okujja gavumenti ya Fulgencio Batista eyali azinira ku ntoli z'Abamerika. Twogera ku kiseera eky'entikko ya Cold War. Basitakange batunka ne banaakali akaani. So kakati mu 1952 March mukulu we n'atandika ekibinja ekyabayeekera n'ekigendero ekyokusula gavumenti ya Fulgencio. Era omwaka ogwaddako ng'ali wamu ne muto we Raul n'abavuka abalala ababeegattako ne balumba enkambi y'amagye y'amaanyi Moncada n'ekigendererwa ekyokugiwamba. Mulimo gw'obeetuma gwali munene nnyo gwabalemerera ne bakwatibwa era ne babasiba. Ye Raul bamuwa ekibonerezo kya kusiba myaka 13. Wabula oluvannyuma nga bamazeyo emyaka 22 mu kkome emyezi 22 Fulgencio Batista yasalawo okusonyiwa abamu ku basiba abaali bazizza emisango egy'amaanyi.
mwe yasonyiira n'abooluganda bano ababiri. Olwabasonyiwa tebaabonerera, baabiteekamu engatto ne baddukira mu ggwanga erya Mexico okwegatta ku bibiina by'abannansi ba Cuba abalala nabo abalina ekirowoozo eky'okkomya obukulembeze bwa Fulgencio Batista. Kati nga bali mu Mexico, Raul yasisinkana omulwanyi Namige Ernest Che Guevara era ne bafuuka ba mukwano, ebirowoozo byabwe ne bikwatagana. Kati bwe bikwatagana, Raul yaleeta Che Guevara ewa mukulu we Fidel Castro naga nti omusajja ono asobola okutuyambako. Che Guevara yali asomye busawo mutendeke dokita, naye ng'emirimu yagivaako, essira yaliteeka ku kulwanyisa be baayitanga ba imperialists America ne banywanyi baayo. So kati nga bakwatagana era ne bakola ekibinja mu kusooka kye baatuuma July 26th movement. Lwaki July 26? Lwe lunaku lwe baakola obulumbaganyi ku nkambi ey'e Moncada mu 1953. Kakati mwe bajja olunaku olwo balufuula erinnya ly'ekibinja kyabwe ekyali kigenda okuddamu okuyeekera Fulgencio Batista. Kati enkola yali ekyuseemu ku luli, baali baagala byakibwatukira, baayigiramu essomo ne basibwa n'okusibwa, baawona na kuttibwa, ne bategeera nti ekyo tekisoboka. Kati ne basalawo nti bagenda kuyingira lutalo lwakiyeekera, era olutalo baalulwana okutuusa lwe baavonika gavumenti mu 1959. Bato eyasembayo eyasuula gavumenti yali mu kibuga Santa Clara, era bakasito bano ababiri baatyayo ne basindika Ernest Che Guevara okulumba enkambi yali esinga okuba ennene mu Santa Clara. Era bwe yamala okugivuunika yagenda n'abavuka baali tebawera 30. Kugamba bw'oba osoma ebyafaayo ebyo biyinza n'okulowooza nti firimu. Abavubuka be yagenda nabo baali tebawera 3, naye enkambi neewambibwa. Kati bwewambibwa n'obukambwe n'obukodyo bwe baakozesa, waaliwo amagye Batista ge yali asindise nga gajjira mu gaali y'omukka. Egaali oluguudo lw'egaali y'omukka ne bagenda balutemaatema. Kakati reinforcement n'etasoboka okkakana ng'enkambi bagiwambye. Bwe bawamba enkambi, Fulgencio Batista gye yali 10 bya mayiro, Havana erina 10 bya mayiro okuva Santa Clara. Kasita yawulira nti bano bakoze ekyo, n'ategeera nti takyasobola kusitoopinga lugendo lwabwe okujja mu kibuga Havana, era awo olutalo we lwaggweera. Okuve Santa Clara ogende Havana tewaali kulwana. Baatambula nga bawanguzi, bajja nga bawanguzi. Kakati era ebyafaayo biraga nti bwe bamala wano, Che Guevara yali atandise okwolekera Havana. Kakati mukama we Fidel yali mu nsozi gye yeekukumye, namuga komawo, kijja kulabika bubi gwe omugwira, ate bw'otukulembera okuyingira Havana. Kati ate wali Havana nze nnyina okuyingira nga nze tekijja kuwooma bulungi. So era bwe kityo bwe kyali, ne bayingirawo nga Fidel Castro yakulembedde nga bayingira mu kibuga Havana. Kakati 59 bakwata gavumenti. Kakati ebimu ku byaddako byo byampuliriza byenkunyonyodde. Abaali mu gavumenti bangi balina okuteeka okukola tondeka nnyuma, naye n'abaali basigadde nga bagamba si ba byabufuzi, enkola ezajja ez'obwannaakalyaakaani bangi zaabajjamu, abadde abasuubuzi. Kati buli kintu kifuuse kya gavumenti. Embeera n'ekaluba. Abalala kati kankuwa ekyokulabirako nti mu nkola ey'obwannaakalyaakaani baasalawo nti emisaala gigenda kuba gifaanagana. Omusomesa, omusawo, omulimi ku faamu ya gavumenti, avuga bbaasi ya gavumenti etambuza abantu, ku byonna byali bifuuse bya gavumenti. Ng'ensako zigenda kubeera zezimu, kubanga mu nzikirizo ba philosophy ey'abannaakalyaakaani bagamba omusaala tegulina kusinziira ku by'omanyi na by'osobola kukola merit, gulina kusinziira ku bwetaavu. Kondakita ne dereeva bonna balya puleeti y'emmere emu. Katoyinza kugamba nti dereeva olw'okuba alina obukugu bwa njawulo okusinga ku kondakita asika obusisa ekijji, ko baweza njawulo, oli omuwe 200, kondakita omuwe 1,000. Kati yo philosophy ya bwannaakalyaakaani. Kati bangi abagamba tufudde, oli abadde musawo nti kati sente ngenda kusasulwa bwenti ne Nansi nga tufaanagana, olinaga nti kati abo nabo bangi
badduka ne baabulira eggwanga erya Cuba n'amateeka amala mangi ge baateekawo ekyokulabirako okumala emyaka 5 nga tokkirizibwa kubeera nanju esukka mu emu mu ggwanga lya Cuba. Bino byolaba bye tuliko olwaleero omukulu kubanga wadde n'amayumba gano nagali kati ebyo Cuba nga tebisoboka. Enju eyina kubeera emu eyokubiri ojagaza ki tosobola kusula mu nju 2 mulundi gumu. Toyina kigona nakasiro. Enju emu ekumala. Kakati zezimu ku nkola ze baaleeta kati bangi ku baali balinamu kasente bo baali bafiirwa mu nkola empya eyali ezze oba oyagala oba toyagala. Kati be basinga obungi abadduka abamu ne batandika okwenyigira mu bikolwa by'obuyekera nga Amerika ebawagira ng'eyina essuubi tebajja koma bavuunika gavumenti ya ba Castro ebyembi n'okutuusa olwaleero gavumenti eyo yekyaliwo mu ggwanga erya Cuba. Kakati olutalo nga luwedde Fidel yakwata obuyinza. Paye dakika kati naye abuuza oba olina ekitabo History will absolve me. Okay. Sebo takirina ndowooza era otegedde naye lwaki tokyenoonyeza gye kiri n'okifuna. Tubadde tukyali ku Raul Castro alumya Amerika omutwe ku myaka gye egy'obukadde 95. Si gya bukulu. Sebo kati obukadde bulijja ddi so wekibanga 95 kya bukulu. Kakati bwe bakwata obuyinza mukulu we yafuuka omukulembeze wa Cuba ye n'abanga ye namba 2 kumpi mu buli kintu. Ministry entongole gye baamuwa yali yabyakwerinda era ministry yagirimu ebbanga ddene. Yali minisita w'ebyokwerinda e Cuba okuva mu mwaka 1959 okutuusa omwaka 2008 ate n'abeera memba ku lukiiko olw'okuntikko olwa Communist Party okuva mu mwaka 1965 okutuusa 2021. Ekimu ku bikulu bye yakola mu bulamu bwe ng'omuntu ng'otalwakaggwa kwe kuwasa mu butongole Kabiitewe bwe baali babadde mu nsiko Vilma Espin naye yali mulwanyi namige mu nsiko era nga Kabiitewe mu nsiko kati otalo bwe luggwa yamuwasa mu butongole era baazaala abaana bana era baabeera bonna okutuusa omukyalo ono lwe yafa mu June wa 2007. Naye waliwo ebyafaayo ebiri ku mukyalo oyo nti emyaka mulamu we Fidel Castro gye yamala mu ntebe ye yakolanga first lady. Simanyi oba kitegedde bulungi. Fidel we yabeerera omukulembeze wa Cuba 59 okutuusa 2008 2007 yatuusa 2008 nebala oli yafa 2007. Ebbanga eryo lyonna mukyala wa Raul Castro wa Fidel ye yakolanga nga first lady kubanga ye Fidel tiyayina mukyala mutongole yagaana okuwasa mu butongole ng'afuuse omukulembeze. Ekigendererwa era kiddayo mu ndowooza y'abanaakalyakaani. Endowooza yaabwe eri nti omukulembeze bw'agenda mu bazungu kye bayita laavu obuvunaanyizibwa commitment to the state etawaanyizibwa. Kakati kabeeraawo nga laavu yonna eri ku state. Obweyamu obw'obukulembeze bwe tebumuganya kubeera na kirala kimutaataaganya nga bw'anaabeera ne Kabiitewe. Ate kati awaka ali mu lusirika ne Kabiitewe. Ensi eri awo emulinze ate katuli mu lusirika. Kati mu filosofe y'abanaakalyakaani ekyo tebakyagala. So therefore Fidel Castro teyalina mukyala nti wuuno. Naye ng'abakazi be yazaala mubawera. Kubanga ne mukyala we yasooka kitaawe y'omu ku baali abanene mu gavumenti ya Fulgencio Batista. Oyo baayawukanirawo kasita yalumba gavumenti ng'ayagala okugisuula ne bamusiba. Naye oluvannyuma era yajja afuna abakazi abalala. Naye kali kanyumye. Ate onoobeera ddi mu lusirika ne mukyala wa mutoowo. Ate nga wa ku mikolo yakolanga buvunaanyizibwa bwakujja ku mikolo gwetaaga okubeerako first lady ng'aleeta mukyala wa mutoowo ng'alyoka ajja bwaddayo eri ye ng'abeera ku bibye ng'abeera ku ye Fidel ng'obulamu buli mu kuweereza nsi ye. Fidel teyali muntu wa bulijjo kubanga oyinza n'okwewuunya nti
yali alwanirira muwejjere naye ng'ate ye teyali muwejjere. Kitaawe y'omu ku baali baganyulwa mu gavumenti, y'omu ku baali abagagga b'ebiseera ebyo abalya mu ngalo mu gavumenti ya Batista. Era y'omu ku baali bannannyini masamba amanene. Jjukira enkola y'obwannakalyakani ebyo yabijjawo gonna n'egafuula gaaki ga gavumenti. Naye mu bbanga lye yamala ku masamba ago n'okulaba abantu ababonaabona, baamukwasa nnyo ennaku ng'agamba nti singa afuna omukisa ayagala okutondawo ensi etaliimu balina na batalina, abantu bonna babe nga bafaanagana. So mu mbeera ya bulijjo singa yali yeeyagaliza, ekyali kisinga okumukolera ye sisitimu gye yazaalibwamu. Naye newankubadde yali agifunamu teyagyagala, ate teyayagala kwegulumiza. Kyewakyola nti ne bw'afa yasalawo omulambo gwe bagwokye era ensonga yagiwa mu kiraamo kye. Nti olw'ebintu bingi byenkoze mu nsi eno, abantu bajja kulowooza wanjawulo batuuke n'okumusinza bwe bategeera nti ago ge malaalo ge. Waliwo abajja n'okwesuulamu eddalu bagasinze. Naga nti n'olwekyo munjokye muterekevu. So oyo Fidel naye tuddayo ku mutowe gwe tuliko Raul. Kakati mu gavumenti n'abeera w'amaanyi. Mu Communist Party yali ku kakiiko akafuzi akakuntikko nka okuva 1965 okutuusa 2021. Ate era yali musaale mu lutalo olwa Bay of Pigs Invasion olwa 1961. Lwe lutalo America mwe yali yagala mwe yayambira abaali abayeekera bakomewo bavuunike gavumenti. Naye Fidel Castro n'abazaayo bubi nnyo, naye nga mu lutalo olwo obuvunaanyizibwa bwa Raul Castro bwali bw'amaanyi nnyo. Kakati oluvannyuma asikira mukulu we mu butongole mu 2008 era obuyinza n'abubeeramu okumala emyaka 2018 kwe kuwaayo obuyinza. Obukulembeze bwe emyaka 10 bwali bwanjawulo ku bwa mukulu we. Yategeera nti ebiseera byali bikyuse ku biri eby'emabega era n'agezaako okutandika okuggulawo mu byenfuna ne mu byobufuzi ne mu nkolagana n'amawanga amala nga mwotwalidde Amerika. Mu byenfuna yaggulawo ekyamayumba nga bw'oba osobola okukinnyonnyola obulungi wajjojje ssente basobola okukkiriza okubeera n'enju bbiri mu kyalo ne mu kibuga, naye zonna tezisobola kubeera mu kibuga. Ate zaaki nobeera n'enju bbiri mu Kampala. Naye bw'oga nti nina emu e Kampala endala eri waffe Kasanda ng'ate ne ssente osobola okulaga gy'ozijje, kubanga kye beewala ze nsimbi zino ezifubutuka mu Amerika mayiro 9 mu balabe baabe. Kiba kibaagala okutegeera nti ensako gavumenti zeegaba wano zifaanagana era zirondoolwa. Gw'osobodde otya okufissa okubanga kati oyagala kubeera n'amaka 2. Kati awo Raul Castro ye yalegezaamu era kati enkola eyo bagitambulira, kati osobola okubeera n'amaka 2 mu butongole. Ekirala enkolagana n'Amerika nayo n'atandika okugitereeza ku mulembe gw'Obama. Jjukira mu butongole ajjira mu kiseera kyekimu ne Barack Hussein Obama. Era lumu abayogera ne bannamawulire ne munnamawulire yali mu mboozi ey'akafubo n'aga nti the American people are among our closest neighbors. We should respect each other. We have never held anything against the American people. Good relations would be mutually advantageous. Perhaps we cannot solve all our problems, but we can solve a good many of them. Nti America yemu ku nsi ezisinga okutubeera okubeeza omuliraano. Tufunamu nnyo bwe tuba nga tukolagana. Buli kizibu tetusobola kukinogera ddagala wakati waffe, naye ebisinga obungi ku byo tusobola, but we can solve a good many of them. Ye Fidel Castro 2008. 2010 kati kino kye baakola nakyo kyali kya byafaayo okusikaŋŋana mu mukono. 2013 2014 amawanga gano gombi ne galangirira nti gagenda nakuzaawo enkolagana wakati wa Amerika
neggwanga erya Cuba. Kati obuzibu Obama bwe yafuna okuggusa kino mu kuteekawo ekitebe ku njuyi zombi, ensimbi ezirina okuteeka ebyo mu nkola embalirira ng'erina kuyita mu Congress ya America. Kyokka America, Obama mu myaka gy'omunaana Congress yali mikono gy'emyaka 2 gyokka. Emyaka 6 egyasinga okuba eminene Congress yali mikono gya Republican Party. Kati Republican Party tekkiririza mu kukwasa Cuba kisa oba government y'aba Castro kisa. Kakati ne bifiiraawo naye nga Obama yali abigezezaako. 2016 Obama ng'ateekateeka okusiibula yagendako ne mu ggwanga erya Cuba okukyalayo mu butongole era n'akola ebyafaayo nti myaka 88 ye yali president wa America asoose okukyala mu ggwanga lino erya Cuba. Nolwekyo Obama agenda okufundikira obukulembeze bwe ng'essuubi weeriri nti enkolagana ekomawo. Laba Trump akomawo era mu campaign ebyo bye yali avumirira ne banna abaamuvuganya mu kamyufu, kubanga jjukira Marco Rubio gwe twogerako ono mu kamyufu ako yavuganya Trump. Ted Cruz ne mu kamyufu ako yavuganya Trump. In fact Ted Cruz yasinga okutawanya Trump ku mulundi ogwo. Bonna nga bavumirira bino ebyo Obama ne Trump nga mu mutwalide. Kati Trump bw'aba wangula bonna owa president n'abufuna yatandikira ate mu kukomyawo mbiranyi ey'amaanyi wakati wa America ne Cuba. Nolwekyo ebyo Obama kwalinga okuwoza tokwanika mu ttaka. Era mu 2019 America mu butongole neteeka envumbo ku Raul Castro. Ku luno baamuvunaana emisango gyali gya mirundi 2. Kuwagira gavumenti ya Maduro njukira amafuta ng'agajja eri mu Venezuela. Ekirala kulinyirira ddembe ly'abuntu. So gye misango gye baamuteekako ne bamuteekako envumbo. Kati bavudde ku ddaala ly'envumbo ne bamuteekako ebbaluwa ze bakontomye. Naye ate ebbaluwa zino tezikwatagana na nvumbo za 2019. Zo ebbaluwa ze bakontomye ziva ku bulumbaganyi bwa 1996. N'otugamba emabega kaawo nti America egamba nti gavumenti eriko Cuba eriko mu bumenyi bw'amateeka. Tusigire ku kifaananyi ku gavumenti eriko Cuba, tuwe n'ensonga lwaki America erowooza nti eriko mu bumenyi bw'amateeka. Kakati akulembera ye Diaz-Canel era okuva mu 59 ye president yasoose okufuga Cuba nga tava mu famire y'aba Castro. Era ba Castro bano bwe bakiteekateeka kibakyolera nti Fidel yafuba okulaba nti teri mwana we gwayingiza byabufuzi. Nono Raul ayinamu omu yekka ku ddaala ly'obwakkana abirimu obutereevu. Nolwekyo baasiibula bulungi ne babikwasa omuntu ali wabweru naye nga amaanyi gaabwe n'omukono gwabwe gukyali gw'amaanyi mu byobufuzi. Kati ky'olina okumanya nti Cuba eronda era Diaz gwe twogerako kino ali mu kisanja kyakubiri kye yawangula 2023. Naye ennonda eyaabwe tefaanagana ya America. Era ng'ennonda ya America bwetafaanagana ya Bungereza bwetafaanagana ya Bufalansa. Naye Abamerika bo batunulira sisitimu y'okulonda Cuba mu ntegeera n'endaba eyaabwe bo tebakutwalanga kulonda. Bakulabanga kasita ba Castro basalawo oyo yabeera. Ampuliriza sisitimu y'okulonda Cuba efaanana bweti. Omuntu yenna awezezza emyaka 16 akkirizibwa okulonda. Ffe wano giri 18. Kakati mu Cuba president talondebwa butereevu, alondebwa parliament. Era parliament mu kulonda okwasembayo ku babaka 407 mubaka omu yekka y'ataalonda president ono Diaz. N'olwekyo akalulu yakawuuta buva kumpi Katonda afune 10 ku 10 mu parliament. Naye ennondebwa ya parliament si yeeyo gy'omanyi. Parliament ye Cuba emitendera mwoyita miyitirivu nti ekisooka oyina okusembebwa bw'oba onaavuganya oyina okuba ng'osembeddwa ng'oyita mu bibiina ebiteekeddwa mu miteeko egy'enjawulo. Balina omuteeko ogw'abavubuka, ogw'abakyala, balina omuteeko ogw'abalwanyi, balina defense councils ezirina zebaga nti ovunaanyizibwa bwazo okukuuma revolution eya 59. Kati defense councils
nazo zisemba ba candidates abalimi kubanga abo Castro yali abakiririzamu nnyo beebo beyajja okununula kuba yali awakanya system ey'omugagga nga bano bapakasibe iyo system yali tajagalira ddala oba oliawo ekimu ekiyinza n'okuba nga kiva nnyina yasooka kuba mupakasi wa waka oluvannyuma n'alyoka afuuka mukyala wa Fidel Castro mukyala wa taata waabwe so ndowooza ebyo byonna nabyo byaliyo emabega w'ebirowoozo byabwe so kakati abakozi n'abalala byebimu ku biti mw'olina okuyita ne bakusemba bwe babasemba mugenda ne muyita mu bukiiko obw'ebibuga bwe bayita municipal councils ate nabo ne bakoonamu sitampu n'okwekenneenya amannya gano agaweerezeddwa era ekimu ku kye batunuulira mwoyo gwa ggwanga mu mwoyo gwa ggwanga baagala okutegeera enkola y'obwannaakalyaakaani yakunyikira mu neeyisaayo ezeefaanana etya okuva mu ssomero teri asobola kuwaako bujulizi nti bwe mwali mu siniya wayinamu endowooza y'obwa sitakange oyinayo b'okolagana nabo abacuba mu Amerika abaagenda mu buwaŋŋanguse kuba ekyo kikugisamu kitegeeza mwoyo gwa ggwanga tolina kati ze zimu ku nsonga ze batunula kati ne batunuulira ne ku bukugu kuba paalamenti bagyetagamu obukugu obw'enjawulo kati ebyo byonna babigattagatta amannya ne gasunsulwa ne galyoka gakubwako akalulu kati Amerika batunuulira ebyo byonna baga nti ono gw'ogenda ogamba okulonda oba wamusaliddewo dda oba ntegeerekeka oba olonze oba tolonze tolina kyokyusa nga bali bakuwadde amannya kw'olina okulonda ate gibalanga enfu nga bwe njinyonyodde naye ntandise nkugamba nti buli nsi erina sisitemu yaayo waliwo n'abagamba nti sisitemu ya America y'electoral college nfu etwala obuyinza bw'abantu kati nga nabagamba ab'e Cuba nti sisitemu yammwe nfu kubanga mu buzimu ku reforms ze baagala bave mu nkola eyo kati bali baga nti nedda nabo basobola bagamba mulwaki temuva mu electoral college akaluko ba president ne mukalekera abantu ba bulijjo bokka so kakati awo we wali okusuka omuguwa nevaawo mpite wa America kwesinzira ogamba nti beeri balabayo gavumenti y'abamenyi b'amateeka rogue state